talina bajja kufa akyaliwo nnyo ate tujja busy kaziiko eyo nze TV zonna leero zinsaze nze nange TV z'olwaleero zonna mbadde nkyusa bukyusa buli woogira nga bonna banyumya ku bibuuzi bye ebimu bonna babadde nabbingo waliwo ebibuuzi bye nagoba nze zesikiriza kunywera muliro gwa TV yange kati ng'onywoonyoonya muliro ki bibyo nakati is now officially mukyala Dido ndyamuzaza introduction ku TV yange kale era ndi mukukeneka bukenesi kumasanyalaze go naye nebaza Mukama Katonda eyakoze ku nsonga yange ku makya na postinze nga nsaba enkuba namutikwa wangi kuba abatuuze b'e Nabbingo omusana gagutuwokya nnyo ebadde batta ekyeya kibadde kiyitiridde Mukama n'awulira essaala zaffe bwatyo mugifunye akalabiseeko akawungeeza ako kagambadde bamativu musuze buli bamativu lwakuba kale Mukama okibuzeemu mubuzeemu kamuzira kibuyaga atikula tenti nzigenda mu bbanga twali twalaba zironde mu Lubigi nga zirazira bakubye nti abange nti waliwo tenti yakagwa mu Lubigi wano yawa ndyevudde wa ndyevudde Nabbingo lutuse wange evudde Nabbingo kati ani ayogera kirumira ati bano abavubuka bamwekuunyako gwekuunya omuntu omugagga tuba tumumanyi tuba tumumanyi nti guni ngera kirumira tumumanyi waba muzanga mugagga lwaki tumumanyi omugagga abamanyikiddwa si mugagga olero byakoze owawa 65% mu mukolo ogulema yateekamu kyoga kati ono yefudde n'awasa Lema awasizza omusajja we olwa puleesha ey'amaanyi gy'abadde alina ng'alaba akaddiwa ggwawo ayagala kukubwako ku mbaga naye afe ng'afuuseko minisita naye afe ng'afuuseko minisita kiki kyakimaze olowooza ate alina kimu kati bagenda tunyumiza ki ekirala oluvannyuma lwa sabbiiti ate neddembe ofumba kati nga tubikuba mawulire nga bukedde ewandiika nti Lema oluvannyuma lw'okwanjulwa awaata Lema oluvannyuma lw'okwanjulwa kati ayoya buyembe enkozi ekyo nebana olubuto lw'omufere ate lwanguwa katolabanga tolaba ekifere byangwa amawofulisa olubuto lw'omufere lwanguwa kati ogenda kulaba Lema ng'akabuto mudakiika olubuto nga lwa mufere twaba kati kino ekisajja ekyali kiwasizza Sitasia Mayanja kyamugulubirako obugulubizi bwekito abayaaya abo olubuto lw'omuntu mulamu lusobola okuweza n'emyezi 6 nga terunavaayo bulungi naye olw'omufere wiiki emu abakazi ku kyalo baba batalisedde okuga mwana gwakabogoza ng'alinga ali olubuto nga mweruli niyo nongali naye afaananye mu Sebatta afaananye mu Sebatta kirumira naye alimba afaananye mu Lord Fred Sebatta banna kano byebyo abali mu kutulaba mu gye bali wenda bakwata n'ebyamuza babikutte kale no byebyo niye gwoli ttiimu ki nze ndi ttiimu Lavuniga tabanga mu gavumenti bakuwayo ekifo siinaamu naye njagaliza gavumenti eriko tenfuze bubi mu gavumenti ya Lavuniga sifugiddwa bubi ensonga nzaagala nga bwe zigenda mu maaso nze edyawo nalema okufuna sayidi ebimu binyumira ebimu tebinyumira naye gw'omukolo tegunyumidde amalimi siina kyendabye era nsimbye mu kiyongobero siirawo kyanjawulo kyendabye ku gw'amajanja ffe twaliyo ku mukolo gw'amajanja waliyo ki naye siire tiwali nnyo mbaga y'amajanja embaga ebajyogera yaliko n'embaga y'amajanja ekituufu mbu ekyali ku mbaga y'amajanja kyekyaliyo ekyogerwako ekyali ekyenjawulo ekyo ekigikungirizisa okubanga buli mbaga agamba kyendabye wali
nako bakyala ku mbaga y'amajanja lwaki bagamba ya Bobi Wine lwaki bagamba ya Chameleone nga bakola amasapi wa ne bayita n'ennyonyi bano tebagirese naye bano babuuza eki ino baddeyo kinabyeko obudde nga ndawundo ayisizamu omuntu omuperi lufaagera nga basente $. yababenkuzinga $5 eya Uganda tezaadde $. Ziwadde nga bamukuba n'obwama ozinziriza neetaaga sente ezo ozinziriza sente ezo bazirinnya olaba bazirinnya wansi olaba zenvungavunga kazi omukono bwe kasukira $9 ng'olaba akibugamba oyo gusa musajja mufere sayina mulamwa era bajja kuba nga bajja kuba nga station yabwe yalina ekino ekisajja kikino ekyabaasi kyera anti era naawe bwojja okutuuka weebuuze nti omusajja yabulirawa nga olwenju ya Leema anti balina okuba babeera wa Leema ate mugongo ate kati n'omusajja alina amajage abahamu situbamanyi nti gye bali bwe twogera ku bagagga situboogera kaabo ntugamba abahamu gye bali ntugamba nti bakirumira baabali ntugamba nti basebalamu baabali mumanyi kati is a new kid on the block naye twagala atulaga ku maanyi ge nga yeetengeredde nga taliimu backup y'abagagga bano oyo omusajja ogwolaba yali yakolako dda ku mikolo ekyo wadde ekimanyi yawasaawasa dda musajja muwasi kwegasingaadde mukazi wamise sekende handi kakati wabanga yali nga w'amaanyi nga omukolo gw'amaanyi akoze omukolo gw'amaanyi era musajja muwasi mukozi wa mikolo gy'amaanyi lwaki egyasooka sitwagimanya anti emikolo egy'amaanyi gimanyikwa ensi egiraba emikolo egy'amaanyi ensi egyogerako yawasaawasa dda lwaki gye yasooka okukola sitwagimanya bakirumira baali luddawa waliwo diiru wakati awo gyotamanyi diiru ki omusajja yali mu Facebook bamafi omusajja yali mu Facebook live yagambira waliwo kyemutamanyi musuuza gambu bamafiya nabo balabye ataddeyo baka ku maca nga baagaliza naye nekituufu obubaka obwo walogadi obiwandiike for the sake of okubiwandiika naye nga biri mwalaali nga biva ku ntobo ya mutima ddala omusajja tebannamuzaala simulabayo simumanyi ali aloba ne bwembanze kuba nze ndi mutuukirivu mbazira omutuukirivu kale tusaabire kale oba oli mutuukirivu mbazira omutuukirivu kale tusaabire ne bwembanze ate omwolaba tewaliwo omusajja yayawukana na mukazi ayagala amulabe nga buli kimu kiteredde kiri bulungi buli kadaamulamugamukubira esimu amayegayinaisinkane inamu omuzibuzibulikali alinyagala emitwalo 3 mu 745 waliyo omukazi bwe mutankana ne mukita nagenda ew'omusajja omulala kyokka ew'omusajja nga gyasinziira nakubira omuwole nogamba ate gwemwogera kali Kenya ndiwa naye bakubira bakamala nemubuuza ate gye walaga byabadiyalinawo munnange mpeereza esatu nga gwalinamu nga nze nyinamu nempeereza naye ngaokoma kuweereza pokka bibaamu ebyo bivuga kikati oba okyali ng'omukazi akutteko kati Leema ajja kukubira mu kumusuuza amugambe kirina omwanawo ayinza obutakuba omanyi ekyo kiraba amuzayizi golodi kirumira yagambe amuzayizi golodi kati yamumanya atya anti kati kaana kaabwe kekabaweereza waka amuza bwana bwa kirumira bwe bumuweereza tolabanga ne mukusooka baali bagala kutukubaganya nga batugamba mbu amuza mu kirumira yamuzaala ne tubigwamu ne twekalakaasa nnyo ffe nga timulabuniga kati timulabuniga ne twekalakaasa ne bamanya nti no tubitegedde ne bakisazaamu
Nibasikyusa. Kati wano yazze ngani? Ani? Kirumira. Alize sibimanyi wano yazze ngani? Omukolo? Yazze okubakinga omufere waabwe. Awase. Wakati ono omufere agenda kumaliriza leema yalugwamu nga wala station bwe yalugwamu n'avujjirira omukolo n'akaaba n'akweka by'abaziga nga bamuganye kubanga aliwo abalabu abagenda ne babuusa abazadde ba station ogamba omwana ajalaga bannange tabujere omusajja talina kyalina mufere naye nga sisajja kyo kirina mubiri bagala 2 paaka 4 paaka 9 paaka 6 paaka okuba balaba 6 paaka oli bwagituuzako aka t-shirt ne kavaamu bulungi ng'oli alowooza nti alina ssente kumbe wa kati bamugamba station tojja kumufumbirwa